Muraba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eziviirako abakyala okubeera nga tebawoomerwa kwezina, oba abamu ne batuuka n'okubivaako ne beetamwa ne babeera nga tebakyayagala kigambo kwezina. Waliwo omukyala gw'osobola osanga eyo nga ye ebintu by'okwezina asobola okutwala emyezi gy'emirungi nga tabirowoozezaako naye ng'alina ensonga ze lwaki ali bw'atyo. Tugenda kwogera ku nsonga ezo ate tukoleyo vidiyo endala egenda okutulaga engeri gye tusobola overcoming, kuba ekintu ky'okwezina it's part of life. As I always say, it's part of life. Kintu kye tulina okunyumirwa, kintu kye tulina okutambulizaako obulamu. Kirina emigaso mingi ng'ovudde mu by'okuba nti owulira essanyu ng'okikoze owulira bulungi, naye kirina emigaso mingi eri obulamu bwaffe. Gwatanaba subscribinga gwe yeekuumira ku Senga Facebook bale kubanga weekuumirako. Mbalamusiza mwenna yonna gye musinziira okundaba mu biti byammwe eby'enjawulo. Andabye ku makya wasuza otya, andabye mu ttuntu osiibye otya, ate naawe andabye ekiro sula bulungi ng'omaze okulaba ka vidiyo kano. Kale gundi egenda okusooka, point egenda okusooka oba ensonga egenda okusooka yakubeera nga omuntu oyo afiiringa uncomfortable, kye twandiise ng'awulira ali discomfortable ng'ali naawe oba ng'ali n'omuntu gw'akikola naye oba ng'agenda mu kikolwa eky'okwezina. Ebintu bingi ebireetera omuntu okuwulira nga ali uncomfortable. Uncomfortable kye ki mu Luganda? Mukintere mu comment section abakimanyi. Okubeera ng'oli awo ng'owulira tosobola kweyabya eri muntu wo olw'ensonga ezimu. Abantu abamu asobola okubeera awo ng'ekintu ekimuleetera ekyo oluusi nga wansi alina ebintu byavaayo, oba oluusi alina obuzibu bw'endu like medical conditions, abamu oluusi nga mukalu, kwegamba olwedde mu bwongo bwakimanyi mukalu, so kati awulira tagenda kweyabya, tagenda kweyabuluza bulungi, tagenda kunyumirwa, so alina discomfort eyo ejjirako. Then n'amanya nti tugenda kwezina, then tumale okwezina ndi mukalu numizibwe, n'omwami tagenda binyumirwa, kugamba nange sigenda binyumirwa, so discomfort eyo gy'abeera naye muleetera okubeera nga takyayagala bintu bya kwezina oba nga tabyagalira ddala. Ekintu ekya tugenda okwogerako kye tuyita psychological factors. Psychological factors zo nno nnyingiko. Ebyo biba bya bwongo. Abantu abamu balina traumas oba ebintu ebyabatuukako nga bato, ebyabatiisibwako nga bato. Abamu osobola osanga nga famire ye waliwo abaana abaakwatibwa abantu baabwe, waliwo abarapingibwa just nga rapingibwa oba yadifiringibwa nga muto. Omwana oyo akula n'ekintu ng'amanyi nti alina ekifaananyi kyalabiramu abasajja, ye ekifaananyi kyalaba mu kwezina kyanjawulo nnyo ku ggwe omuntu yabitandika ng'oli mukulu ate ng'obyagala. Kusooka ye yali tabyagala, byamuluma, byamuyisa bubi, oluusi abamu yalwala ennaku ze eziwerako, so ng'awulira teyandibyagadde ne bw'akirowoozaako bw'olowooza bw'ati awulira nga kireeta memories ziri enkadde, awulira nga bimumalako emirembe, emotionally nga tali okay, obwongo bwe buli perturbed, tebutegeerekeka, busumbuyizibwa. So oyo omuntu ekikola bwe kityo naye asobola okwesanga ng'ebintu by'okwezina tabyagala ng'era tabinyumirwa. Then omuntu omulala oba ekikola ekirala oba point endala gye tugenda okwogerako y'ey'okubeera nga abakyala tetwogera. Waliwo abantu abamu nga ye awulira ensonyi okutuula n'omwagalwa we amubuulire nti njagala kino oba kino sikyagala, ekirinza okuviirako okubeera nga togenda kunyumirwa kwezina. Omuntu ayagala okunyumirwa okwezina olina okuba ng'oli open. Kino nkibagamba nti bw'oba n'omuntu wo, nze simanyi na kye mubatyako, omuntu gw'oweyambulira n'olaba obwereere bwe, n'alaba obwereere bwe. Kati oba omutyako ki omugamba nti mukwano, ekituufu kiri nti kino sikyagala, ate era nnyumirwa nnyo singa oba onkombye mu bugere. Okitegeera, buli muntu alina engeri ye gy'awoomerwamu okwezina. Omuntu mugambe kale yagambe sijja kusobola, naye ng'okoze eki? Ng'omugambye. Tog, kyekunyumira kyogere, ate ekitakunyumira nakyo kyogere. Mugambe nno nze eno style sigyagala, kubanga bwe tuba tugirimu nnumizibwa. Waliwo abakyala nga ye bamuteeka mu kabuzi awulira obulumi naye nga tayagala bigamba muntu we.
abeera awo n'awoza onzita omusajja ye n'alowooza byakola gyebiri era ali ku katuufu, kumbe musajja wattu naye si Katonda kumanya oba owoomerwa oba towoomerwa, okitegeera. Ekirala kye tugenda okubeera nga twogerako kye hormones oba hormonal changes. Hormonal changes oba hormones z'omuntu okukyukakyuka kisobola okumuviirako okubeera nga tawoomerwa kwezina ng'awulira nga tabyagala. Okukyukakyuka kwa hormones mu bakyala kulinza okuleetebwa omuntu ng'agenda mu periods kyuka, omuntu ng'afunye olubuto oba ng'ali lubuto, omuntu ng'ayonsa, omukyala agenda mu menopause. Bino byonna bireeta hormones z'omukyala okukyuka, ebiviirako okubeera ng'emmana ekala, ebiviirako okubeera ng'ofuna obulumi, ebiviirako okubeera nga tokyayagala, tokyayina appetite efa. So appetite y'omuntu yenna bw'efa aba takyanyumirwa kwezina, aba takyayagala. So ekyo nakyo kiri awo. Ezo hormones bazibalansinga through ebyokulya oba through eddwaliro. Ekirala kye nsobola okwogerako kyekya lack of experience, abantu batalina experience. Waliwo abantu nga talina experience ate nga tayagala kuyiga, tayagala kweyongerako. Kuva yatandika okuzinibwa ng'azinibwa ka missionary keeko kaalimu. Tafunanga muntu alina experience kumutaganjula bulungi, ate naye kennyini talina experience nga ye. Kwegamba ne beesanga nga ebyokwezina tebibanyumirwa, tebabinyumirwa, biri awo just kutuusa mukolo tetulina okwezina, ne bayimuka ne banaaba kiwedde. Waliyo abantu oba waliwo couples oba waliyo abaagalana nga bo bwe batwe batambuza obulamu bwabwe obw'okwezina. Nze kintu kwezina mu relationship nkiwa nnyo amakulu era mmanyi nti kizimba nnyo relationship. Kigatta abantu, kibaleeta closer, creatinga bond ey'enjawulo wakati w'abo abantu abaagalana. So kintu ekiri essential mu relationship yonna as long as it's a love relationship ng'eri wakati w'omwami n'omukyala. Era omusajja asobola n'okubeera ng'omuwala gw'ayina mu butuufu nga talina mpisa naye nga tamukyawa, ng'era aliza n'okuba kimanyi tajja muwasa naye ng'agamba naye awooma, omukazi ono ampoomera. Oba okitegeera, tamanyi kufumba naye ye yamanyi lwaki amwesibako. Ate ng'ekintu ky'okufumba agamba wange tujja kufuna abafumbi bajja kuyiga. Anyways, kiri kyenjagala kasita kiba nga nga mwekiri. Then abalala kiva kubeera nga tolina self esteem. Buli w'obeerawo nga tewekkiririzaamu, buli w'obeerawo nga abamu otunulira omubiri gwo n'ogamba naye ddala ddala nze ntunuulira nzenna bwe nnakula. Kugamba gwe kennyini mentally oli kwenafuya, weekubamu ebituli, togenda kunyumirwa kwezina. Kubanga ogenda kwesanga nga weekuniza, tewekkiririzaamu, weekuniza, oli awo embeera zo tezitegeerekeka. Kyonna ky'oli, oba oli munene, oba oli mutini, oba olina amagulu gatya, oba wakula otya, ekyo ky'oli. Love yourself, appreciate yourself, weeyagale. Kubanga togenda kukeera ku makya okyuke ofuuke gw'otali. Unless nga bakozeko plastic surgery, which is expensive okumaintaininga kubanga tebagikola bune kiggwa, olina okumira amakerenda n'ebigenderako. So it's way better n'omanya nti bwentyo bwendi n'oyagala omubiri gwo nga bwe guli. Self esteem kintu kikulu nnyo eri omuntu agenda okunyumirwa okwezina. Then ekintu kyensobola okwogerako kwe kubeera nga relationship problems. Relationship problems zo nzoogerako ntya? Omuntu osobola okumusanga mu relationship n'omuntu oba n'omwagalwawo, naye nga balina ebizibu mu relationship eyo, be bayomba buli ssaawa, be baawukana, be badda mu butuufu mugenda nyumirwa mutya okwezina. Nga byebyo omukyala atuuka ne bimutama ng'awulira atuusa mukolo, omusajja tamwesiga, mwennyini mwina trust issues, tomwesiga, takwesiga, omusajja ayenda, appetite ekubula, okumanya nti ayenda ayagala ono n'oli. Kikumalako obwagazi ne weesanga nga tosobola kunyumirwa kwezina. Munsikirize nkome wantwera subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Video eno yonna gy'oba ogisanze manya evudde ku Senga Face 256, jangu ku YouTube channel yo, bikkula, jangu ku YouTube yo, genda mu search engine teeka mu Senga Face 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe, subscribinga, olikinga. Tuyina akapya ke bayita Lovers Corner.
gwe wenna anoonya omubeezi osobola okunsanga ku +256 75 is it? No, 785 40 28 60 WhatsApp. Sindikira message ombuulire ekika ky'omuntu gw'oyagala. Inshallah we mba mufunye mbaleetera okuconnectinga oba mba mbakwasaganya ne mu connecting ekyo nakyo nakiggwa Mukama bankumira temujanga okutokuba ku ssimu eyo nsindikiraako message. Yeah.